olw'okuli omulanga gwaffe ne mujja muwulize bye tulina okwogerako eri eggwanga ate mubyongereyo eri bannansi bannaffe. Olunaku lwa leero nga 9 omwezi gw'Ekkumi mwaka 2023 wegiweze emyaka 61 bukyanga ensi yaffe Uganda efuna bwetwaze oba bukyanga kirangirirwa tutufunye bwetwaze tuli independent. Nebigenda maaso mu ggwanga lyaffe byongera okakasa nti tetuli independent. Mwenna mwalabye lwenakomyewo nga 5 bampambidde ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe era abantu bangi ne bakwatibwa abasukka mu 3. Olunaku lwa leero tuli wano era ffe nga bannaffe abalala bonna bajaguza ameefuga ga Uganda ffe tubadde tuli bakusinkana okusabira obulamu n'emyoyo gy'Abaganda baffe abo abawambibwa abatamanyiddwako mayitire, abo abali mu makomera awatali musango n'abo abaatemulwa. Olwaleero ndi n'ezimu ku famire z'abannaffe abawambibwa omuli ba Machete Yasini, omuli ba Semudu Michael, omuli ba Damulira John, omuli ba Kibalama John Bosco, omuli ba Sheriff Kalanzi, omuli ba Sanya Mudini n'abalala bangi nnyo. Naye ekyenjawulo ennaku ntono nnyo eziyise ne munnamawulire munnammwe muganda waffe omugundivu amanyiddwa nga Sesanga Batte naye yawambiddwa era paka kati tetumanyi gyali, tetumanyi gye bamukuumidde ng'enkola ya Museveni bweri. Tukivumirira ekyo ne sekikuvumirira kwonna era twagala okukakasa Bannayuganda nti tetugenda kuzikiza, tetugenda kulekerawo okulwanirira obwenkanya, okulwanirira eddembe lyaffe n'okulwanirira Bannayuganda bonna abave mu buwambe. Myaka 61 Uganda gyemaze bukyanga efuna bwetwaze emyaka 37 gye gyakagwako nga tufugibwa ku mudumu gwa mundu, nga tufugibwa omuntu omu John Museveni, nga Bannayuganda tebalina ddembe lyabwe. Tukivumirira ekyo. Saawa zino wetwogerera ekitebe kyaffe eky'Ekamocha ne ofisi yaffe ey'Ekavule zonna zasaliddwako poliisi n'amagye. Abakulembeze bannaffe omuli Secretary General waffe David LUBONGOYA, omuli omwogezi waffe Joel Ssenyonyi, omuli akulira entendeka n'okusomesa abantu ennono yaffe gwe bayita Pastor Muwanguzi ne Bishop Tomusange omunaddiini bakwatiddwa era bakyakumirwa ku poliisi awatali musango. Ekyo no tukivumirira, naye twagala kutegeeza Bannayuganda tetugenda kulekeraawo, tetugenda kusirika, tugenda genda mu maaso nga tulwanirira eddembe lyaffe mu buli ngeri yonna. Era bino gavumenti ya Museveni byeri mukola njagala birememba malamu maanyi, wabula bibongere ate obugumu, mwongere okumanya nti ye ng'omumenyi w'amateeka abuliddwa ekyokukola ekirala okujjako okugenda maaso ng'amenya amateeka. Njagala bakakasa nti ensi yonna eyimiridde naffe, abantu abaagala enkyukakyuka okwetola ensi yonna bayimiridde naffe, n'amawanga gonna agakkiriza mu ddembe ly'obuntu ne mu demokrasi gayimiridde naffe. Tujja kujja mu bbanga eritali lya wala tubategeeze programu yaffe nga bwegenda okutambula eya second phase. Olunaku lwa leero tuyinza obutayogera nammwe mu bulambulukufu kubanga tukyali kaweefube okumakinga sure bannaffe abawambiddwa n'abakwatiddwa bafuna eddembe lyabwe eryobwe bange nga bava ne mukomera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Olw'okuli omulanga gwaffe ne mujja muwulize bye tulina okwogerako eri eggwanga ate mubyongereyo eri bannansi bannaffe. Olunaku lwa leero nga 9 omwezi gw'Ekkumi mwaka 2023 wegiweze emyaka 61 bukyanga ensi yaffe Uganda efuna bwetwaze oba bukyanga kirangirirwa tutufunye bwetwaze tuli independent. Nebigenda maaso mu ggwanga lyaffe byongera okakasa nti tetuli independent. Mwenna mwalabye lwenakomyewo nga 5 bampambidde ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe era abantu bangi ne bakwatibwa abasukka mu 3. Olunaku lwa leero tuli wano era ffe nga bannaffe abalala bonna bajaguza ameefuga ga Uganda ffe tubadde tuli bakusinkana okusabira obulamu n'emyoyo gy'Abaganda baffe abo abawambibwa abatamanyiddwako mayitire, abo abali mu makomera awatali musango n'abo abaatemulwa. Olwaleero ndi n'ezimu ku famire z'abannaffe abawambibwa omuli ba Machete Yasini, omuli ba
Semudu Michael, omuli ba Damulira John, omuli ba Kibalama John Bosco, omuli ba Sheriff Kalanzi, omuli ba Sanya Mudini n'abalala bangi nnyo. Naye ekyenjawulo ennaku ntono nnyo eziyise ne munnamawulire munnammwe muganda waffe omugundivu amanyiddwa nga Sesanga Batte naye yawambiddwa era paka kati tetumanyi gyali, tetumanyi gye bamukuumidde ng'enkola ya Museveni bweri. Tukivumirira ekyo ne sekikuvumirira kwonna era twagala okukakasa Abannayuganda nti tetugenda kuzikiza, tetugenda kulekerawo okulwanirira obwenkanya, okulwanirira eddembe lyaffe n'okulwanirira Bannayuganda bonna abave mu buwambe. Myaka 61 Uganda gyemaze bukyanga efuna bwetwaze emyaka 37 gyakagwako nga tufugibwa ku mudumu gwa mundu, nga tufugibwa omuntu omu John Museveni, nga Abannayuganda tebalina ddembe lyabwe. Tukivumirira ekyo. Saawa zino wetwogerera ekitebe kyaffe eky'Ekamocha ne ofisi yaffe ey'Ekavule zonna zasaliddwako poliisi n'amagye. Abakulembeze bannaffe omuli Secretary General waffe David LUBONGOYA, omuli omwogezi waffe Joel Ssenyonyi, omuli akulira entendeka n'okusomesa abantu ennono yaffe gwe bayita Pastor Muwanguzi ne Bishop Tomusange omunaddiini bakwatiddwa era bakyakumirwa ku poliisi awatali musango. Ekyo no tukivumirira, naye twagala kutegeeza Bannayuganda tetugenda kulekeraawo, tetugenda kusirika, tugenda genda mu maaso nga tulwanirira eddembe lyaffe mu buli ngeri yonna. Era bino gavumenti ya Museveni byeri mukola njagala birememba malamu maanyi, wabula bibongere ate obugumu, mwongere okumanya nti ye ng'omumenyi w'amateeka abuliddwa ekyokukola ekirala okujjako kugenda maaso ng'amenya amateeka. Njagala bakakasa nti ensi yonna eyimiridde naffe, abantu abaagala enkyukakyuka okwetola ensi yonna bayimiridde naffe, n'amawanga gonna gonna agakkiriza mu ddembe ly'obuntu ne mu demokrasi gayimiridde naffe. Tujja kujja mu bbanga eritali lya wala tubategeeze programu yaffe nga bwegenda okutambula eya second phase. Olunaku lwa leero tuyinza obutayogera nammwe mu bulambulukufu kubanga tukyali kaweefube okumakinga sure bannaffe abawambiddwa n'abakwatiddwa bafuna eddembe lyabwe ery'obwebange nga bava ne mukomera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nnyo ekyo ekibuuzo ndowooza kankiddemu ku lwa famire z'abannaffe abaabuzibwawo n'abo bali mu makomera awatali musango. Yes, kyanaku bannaffe abasinga obungi bali mu makomera awatali musango. Era ng'oggyeko amakooti ga wano ge twalina musuubi, Museveni twamwalawala ne tumutwala mu kooti y'ensi yonna gye bayita International Criminal Court. Era kati waliwo n'emisango emirala egyagala omuggulibwako. Nyina n'emikwano gyange oluvannyuma lw'okumpamba ku kisaawe juzi, waliwo n'emikwano gyange bannamateeka okwetoola ensi yonna abaagala kutwala Museveni mu UN bamuguleko n'omusango omulala. Twesiga amakooti ga nsi yonna kuba tumanyi nti Museveni gaatya. Nabagambako Bannayuganda nti gye buvuddeko emabega okulaba nti Museveni yatya okutukyankalanya nga tutambula mu okwetoola eggwanga, si kuba nti yali akyusiza empisa ze, ne kubanga akazito k'ekkooti y'ensi yonna kaali kamutuddemu. So njagala okutwala omukisa guno okuzzaamu amaanyi famire z'Abaganda baffe abaawambibwa, abasibiddwa makomera awatali musango, n'abo abaatemulwa nti tebinnaba kuggwa, obwenkanya bujja kubaawo kubanga ekkooti gye tukolagana nayo ate yo y'amaanyi okusinga kano ka gavumenti ka Museveni ne babbi banne. Njagala obazzaamu amaanyi nti temugooka, temutya, temugwamu ssuubi, temwerabira abantu bammwe. Abo bantu bammwe, baana bammwe, babba bammwe, bataata bammwe, ne naffe Baganda baffe. Ekiri mu batuukako kye kisobola okututuukako n'okutuuka ku buli Munnayuganda. Tetugenda kulekeraawo, twagala muddemu essuubi nti ensi yonna eyimiridde nammwe n'ebitongole eby'amateeka ebyetoolodde ensi yonna nabyo biyimiridde nammwe. Temuggwamu maanyi, temulekerangaawo okubanja abantu bammwe, naffe tetugenda batiririra, tetugenda kulekeraawo kubanja Baganda baffe abo. Olunaku lujja kukya nga tuli nabo wano, ekyo nkibasuubiriza, tetugenda kulekeraawo paka nga Baganda baffe abo tubafunye nga tuli nabo. Olw'okuli omulanga gwaffe ne mujja muwulize bye tulina okwogerako eri eggwanga ate mubyongereyo eri bannansi bannaffe. Olunaku lwa leero nga 9 omwezi gw'Ekkumi mwaka 2023 wegiweze emyaka 61 bukyanga ensi yaffe Uganda efuna bwetwaze oba bukyanga kirangirirwa nti tufunye obwetwaze tuli independent.
n'ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe byongera okakasa nti tetuli independent. Mwenna mwalabye lwe nakomyewo nga 5 bampambidde ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe, era abantu bangi ne bakwatibwa abasukka mu 3. Olunaku lwa leero tuli wano era ffe nga bannaffe abalala bonna abajaguza ameefuga ga Uganda, ffe tubadde tuli bakusinkana okusabira obulamu n'emyoyo gy'Abaganda baffe abo abawambibwa abatamanyiddwako mayitire, abo abali mu makomera awatali musango, n'abo abaatemulwa. Olwaleero ndi n'ezimu ku famire z'abannaffe abawambibwa, omuli ba Machete Yasini, omuli ba Semudu Michael, omuli ba Damulira John, omuli ba Kibalama John Bosco, omuli ba Sheriff Kalanzi, omuli ba Sanya Mudini n'abalala bangi nnyo. Naye ekyenjawulo ennaku ntono nnyo eziyise ne munnamawulire munnammwe muganda waffe omugundiivu amanyiddwa nga Sesanga Batte naye yawambiddwa, era paka kati tetumanyi gyali, tetumanyi gye bamukuumidde ng'enkola ya Museveni bweri. Tukivumirira ekyo ne sekikuvumirira kwonna, era twagala okukakasa Bannayuganda nti tetugenda kuzikiza, tetugenda kulekeraawo okulwanirira obwenkanya, okulwanirira eddembe lyaffe n'okulwanirira Bannayuganda bonna abave mu buwambe. Myaka 61 Uganda gyemaze bukyanga efuna bwetwaze, emyaka 37 gyakagwako nga tufugibwa ku mudumu gwa mundu, nga tufugibwa omuntu omu General Museveni, nga Bannayuganda tebalina ddembe lyabwe. Tukivumirira ekyo. Saawa zino wetwogerera ekitebe kyaffe eky'Ekamocha ne ofisi yaffe ey'Ekavule zonna zasaliddwako poliisi n'amagye. Abakulembeze bannaffe omuli Secretary General waffe David LUBONGOYA, omuli omwogezi waffe Joel Ssenyonyi, omuli akulira entendeka n'okusomesa abantu ennono yaffe gwe bayita Pastor Muwanguzi ne Bishop Tomusange omunaddiini bakwatiddwa era bakyakumirwa ku poliisi awatali musango. Ekyo no tukivumirira, naye twagala okutegeeza Bannayuganda tetugenda kulekeraawo, tetugenda kusirika, tugenda genda mu maaso nga tulwanirira eddembe lyaffe mu buli ngeri yonna. Era bino gavumenti ya Museveni byeri mukola njagala birememba malamu maanyi, wabula bibongere ate obugumu, mwongere okumanya nti ye ng'omumenyi w'amateeka abuliddwa ekyokukola ekirala okujjako kugenda maaso ng'amenya amateeka. Njagala nobakakasa nti ensi yonna eyimiridde naffe, abantu abaagala enkyukakyuka okwetola ensi yonna bayimiridde naffe, n'amawanga gonna agakkiriza mu ddembe ly'obuntu ne mu demokrasi gayimiridde naffe. Tujja kujja mu bbanga eritali lya wala tubategeeze programu yaffe nga bagenda okutambula eya second phase. Olunaku lwa leero tuyinza obutayogera nammwe mu bulambulukufu kubanga tukyali kaweefube okumakinga sure bannaffe abawambiddwa n'abakwatiddwa bafuna eddembe lyabwe ery'obwebange nga bava ne mukomera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala olw'okuwulira omulanga gwaffe ne mujja muwulize bye tulina okwogerako eri eggwanga ate mubyongereyo eri bannansi bannaffe. Olunaku lwa leero nga 9 omwezi gw'Ekumi mwaka 2023 wegiweze emyaka 61 bukyanga ensi yaffe Uganda efuna bwetwaze oba bukyanga kirangirirwa tutufunye bwetwaze tuli independent. N'ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe byongera okakasa nti tetuli independent. Mwenna mwalabye lwe nakomyewo nga 5 bampambidde ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe, era abantu bangi ne bakwatibwa abasukka mu 3. Olunaku lwa leero tuli wano era ffe nga bannaffe abalala bonna abajaguza ameefuga ga Uganda, ffe tubadde tuli bakusinkana okusabira obulamu n'emyoyo gy'Abaganda baffe abo abawambibwa abatamanyiddwako mayitire, abo abali mu makomera awatali musango, n'abo abaatemulwa. Olwaleero ndi n'ezimu ku famire z'abannaffe abawambibwa, omuli ba Machete Yasini, omuli ba Semudu Michael, omuli ba Damulira John, omuli ba Kibalama John Bosco, omuli ba Sheriff Kalanzi, omuli ba Sanya Mudini n'abalala bangi nnyo. Naye ekyenjawulo ennaku ntono nnyo eziyise ne munnamawulire munnammwe muganda waffe omugundiivu amanyiddwa nga Sesanga Batte naye yawambiddwa, era paka kati tetumanyi
gyali tetumanyi gye bamukuumidde ng'enkola ya Museveni bweri. Tukivumirira ekyo ne sekikuvumirira kwonna. Era twagala okukakasa Bannayuganda nti tetugenda kuzikiza, tetugenda kulekerawo okulwanirira obwenkanya, okulwanirira eddembe lyaffe n'okulwanirira Bannayuganda bonna abave mu buwambe. Myaka 61 Uganda gyemaze bukyange funa bwetwaze, emyaka 37 gye gyakagwako nga tufugibwa ku mudumu gwa mundu, nga tufugibwa omuntu omu General Museveni, nga Bannayuganda tebalina ddembe lyabwe. Tukivumirira ekyo. Saawa zino wetwogerera ekitebe kyaffe eky'Ekamocha ne ofisi yaffe ey'Ekavule zonna zasaliddwako poliisi n'amagye. Abakulembeze bannaffe omuli Secretary General waffe David LUBONGOYA, omuli omwogezi waffe Joel Ssenyonyi, omuli akulira entendeka n'okusomesa abantu ennono yaffe gwe bayita Pastor Muwanguzi ne Bishop Tomusange omunaddiini bakwatiddwa era bakyakumirwa ku poliisi awatali musango. Ekyo no tukivumirira, naye twagala kutegeeza Bannayuganda tetugenda kulekeraawo, tetugenda kusirika, tugenda genda mu maaso nga tulwanirira eddembe lyaffe mu buli ngeri yonna. Era bino gavumenti ya Museveni byeri mukola njagala birememba malamu maanyi, wabula bibongere ate obugumu, mwongere okumanya nti ye ng'omumenyi w'amateeka abuliddwa ekyokukola ekirala okujjako okugenda mu maaso ng'amenya amateeka. Njagala bakakasa nti ensi yonna eyimiridde naffe, abantu abaagala enkyukakyuka okwetola ensi yonna bayimiridde naffe, n'amawanga gonna agakkiriza mu ddembe ly'obuntu ne mu demokrasi gayimiridde naffe. Tujja kujja mu bbanga eritali lya wala tubategeeze programu yaffe nga bwegenda okutambula eya second phase. Olunaku lwa leero tuyinza obutayogera nammwe mu bulambulukufu kubanga tukyali kaweefube okumakinga sure bannaffe abawambiddwa n'abakwatiddwa bafuna eddembe lyabwe eryobwe bange nga bava ne mukomera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.